naye nalukola tasobagana kwabaka ku parliament waliwo ekiganya sobola okusitula omufaliso nagula ku parliament naye kati ffe bano abaana betwagala twagala action omuntu asobola okukola ekintu ekyo ekirabikirwa mu bantu bonna siwagala alinda mu kooti kumala kuwoza misango giziddwa otulabira ku Luwemba asobola okutula ne president w'ekibiina ne babaako ensonga ze badisikasinga bo nga babiri nga tebinayononeka tulaba engeri gye tufunzaamu ekintu kino Kawempe yaffe okugisigaza bo nga temuli bannamawulire n'atubuulira ekiddako ku Mande nga tanaba mama mbadde mayi mwetaaga bayivu ate obuyivu tunaalya buyivu bameka abayize nga tebatuyamba bameka abeesimbyewo n'ababaddeko beemupi abadde nnyo ku ground ngera gwe tumanyi tulaba ate atambula n'abantu bwe bamu atambula agenda bwe bamu ng'agenda naye Nalukoola sijja kulimba simukubanko naliiso simumanyi ne tumumanyi ekibiina musazewo kiri amulukwe sikukiri amulukwe abantu baagala muntu anakolera baana olw'ensonga nti omuntu gwe batuleetedde tetuli mwenkanya naye olwaki omuntu eyakava mu DP kabanga katono nga Segirinyo mbaka afudde ate ne bamuwerawo kaadi kibiina tukyagala naye ate nabo batukoze mu bubi okukulonda omuntu toyinza kuŋŋamba nti omuntu yasiramuse jjo nti ate omugambe genda osaalise ku muzikiti kiriziganya nabeera ndi munyiivu nnyo ku baana ababiri be nali njagala ku Magala ne omubaka wa Segirinyo Nalukoola twamulabyeko wali nga bamugwa mu katale bamugobaganya kwa tumumanyi Nalukoola simumanyi tegeera awo gunupe yakoze eki yakoze mwensoba awo yakoze omuntu asokutuka kugula ne muntu wa wansi kadi swala baga baja kuja kugula wundi eno gye tuli swala ko muntu n'omu abavuka batugamba basindikamu n'ovuka ali asobola okutikinga ku lupapula olwo bajja batambula n'agamba yono Kirinya bye yatukolera ne mama nga mwesibye nnyo ku kya DP kyokukolera ate wanaaba nga wakukolera tasobola tukolera yeno ampeeyo ekyebibiri nze ngenda na muntu wa wansi ekitegeeza wajja nga tajjidde ku kibiina mujjamuwa tujjamuwa ddala 100 ku 100 Darius Media tukyali ku ground mama olondera mu Kawempe mabega bwe kwatwaga omuntu wa wansi anakola ki anaso kujja kugula wundi akugula emyala abuuke emyala nga tukola ki ng'ali naffe ate omuyivu agenda eri okubalwanyirira ate n'abaayo Alright, Darius Media nabagambye nkyali ku ground okutuusa tulabe ekinaava e Kawempe mpaka Alex Luswa wanaava yalangirire kikyazzaako agenda kugoberera Nalukoola agenda kukiriziganya NUP kye yasazeewo agoberere Nalukoola oba agenda kukiriziganya n'abalonzi be kuba naye alina abalonzi be mu Kawempe ajje n'abalonzi be omuli omuteeyo tuli bulungi ssebo kakati onansonyiwa okuyingirira naye emboozi gye nnina ntono nnyo kembadde njagala okubuuza just eddakiika emu bbiri kakati tulina kati goli musajja mukulu olwedde kati ebigenda maaso mu Kawempe obimanyi sibuuziza mwana muto muvubuka muto ndi ku musajja mukulu kakati kye muyina kya kaadi eri mu Kawempe wano eyaleesemu obuzibu ku intaneti okwo kyekintu kati ekirinamukko ku buzibu tulabye nga ebiwaye byeyawuddemu ebibiri waliwo abagamba nedda ffe twagala Nalukoola waliwo abagamba ffe twagala Alex Luswa ajje nga independent tujjamu akalulu kati muzeeyi soko otutemeremuko ku nsonga gw'oziraba otya ensonga za Nalukoola zaali badde nnungi nnyo kubanga Nalukoola munnamateeka mulungi nnyo okubanga ensonga zonna zeyalikoze naye ffe nga bannayuganda baagala enkyukakyuka Nalukoola nga bali munnamateeka zino enkyukakyuka za muzeeyi waffe tezaagala munnamateeka kiri awo zino enkyuka za muzeeyi abagala enkyukakyuka yonna gavumenti ya Uganda tuteekwa kuteekawo abavubuka abantu basobola okukola enkyukakyuka nkutegedde kitegeeza kyoli mu kutegeeza nti ebyamateeka byo we banayita amateeka tebajja kujjako muzeeyi takyakkiriziganya n'amateeka okusinziira amateeka nga bwe galagira ne kkooti ya Uganda enkulu yalagidde abasibe abali mu kkomera babate batalina musanga badde bawoozesebwa mu kkooti ey'amagye etali mu mateeka naye ne bagamba bakyabalemeza eruzira kakati singa gundi munnamateeka ebyo byonna basinga babyenyigiramu dda kubanga ebintu badde weebiri mu nteekateeka ya Uganda yonna ng'okumanya kw'amateeka weekuli bannamateeka Balukoola nga weebali ekitegeeza bano ebyamateeka byagaana
Katekwa kuteeka abantu abavuka nga baluswa abasobola okulwanira ne badda mu kawempe yaffe ya Guluba ya Myala ya Kazambi abanasobola okuyimirirawo nalaba ekintu okubola okukituusa ku fulo ya parliament nga tasibye ettaayi nga kiri twagala action omuntu akola ng'akola action ekyetagisiza ng'akirako Kadomba Kasegirinya yafa yali alaga action abantu TV abazongeza omusolo n'agyetikka amazzi mu kawempe ebidomola n'abyetikka n'obusobole byetwagala okutuukirira naye nalikuwa tasobagana kwabaka ku parliament waliwo ekiganya asobola okusitula omufaliso n'agulala ku parliament naye kati ffe bano abaana betwagala action omuntu asobola okukola ekintu ekyo ekirabikirwa mu bantu bonna sitwagala alenda mu kkooti kumala kuwoza misango giziddwa ekitegeeza muzeeyi kaadi tewakkiriziganya naye okutwalira kaadi sitwala babaga bajja kujja ku gulawundi eno gye tuli sitwalabako omuntu n'omu abavubuka batugamba basindikamu n'omuvubuka ali asobola okutikkinga ku lupapula olwo bajja batambula n'agamba yono ne batwalayo disatisi zaabwe bakolako waawe bagamba nti mu kitundu nga kino kyoyimiriddemu abalaba ku bantu abo nga bajja babuuza nti beetaaga nalukoola sitwabalabako kuba ku gulawundi ebyo ebintu byali byakiyita mu nkukutu gye bayita mu nkwawa singa bajja ku gulawundi ne bajja mu kitundu abasizawo muzindaalo twagala tulaba abantu batuwa obubaka naye ababe bayisaamu nga bagenda mu nkukutu ne kubasindika omuvubuka abamuvubuka baba ekibasindika yali asobola ogenda okukwata empapula ze ng'agenda atiikingako byayagala ne bazizaayo ezatisaabwe ate fe sitwazirabamu bwe bazeerabira bamanye ebyo bakola kale muzeeyi badde nkusaba owereze pulezidenti w'obubaka obusembayo omuwishinge n'akalulu ka 2026 pulezidenti wange Kyagulanyi mwagala nnyo era mwana muganda wano mutabani wange mwagala alright nkyali ku ground ngudde wano ku maama ali myaka gya nnyange yennyini kyovola bantudde wansi so akumuyimirirako maama nkulamusizza kale ssebo obulamu bulungiko ssebo bakuyitaani maama yakanyimiryemu katono nansonyiwa kuba mbadde sikutuuka amannya agange Nzaalisi Kizito Gwalisi Kizito owangaalira mpereerwe wano kakati maama ekibuuzo kye mbadde njagala obbuuza kiri kimu kyokka owagira kibiina ki mpagira Nuupu maama emyaka gyammwe mwava mwenaale nange waliwo wetusalirawo nga tulaba nti waliwo alina obusobozi kati nga nze okusalawo nasalirawo mu pyo eyakafa Ssegirinya eyandeetera okukyusa kakati maama era wennyini nyina wengenda okukubuuza ekifo kya Kawempe mulimu omuntu eyavuddemu n'afa Ssegirinya katulina by election obululu bugenda kukwajja ssaawa yonna abeesimbyewo batandise eddowaga mulimu abafunye kaadi mulimu abataafunye mulimu betwana bategeera nti oba bagenda bateeka ebiwandiiko byabwe kakiiko akalonda kakati maama kankubuulize ddala ku kibiina kyo ekibiina kyange ku kibiina kyo ebyavuddeyo byo okkiriziganya nabyo tokkiriziganya nabyo era ndi munyiivu nnyo ku baana ababiri be nali njagala ku Magala ne omubaka wa Ssegirinya oyo nali njagala atisiti akadi bagiwo kwabo kw'omu ku bo kubanga abaana abo batobye n'ekibiina kyabwe naye kyannumye kwe kulaba omuntu avudde obuvyeri nga ne gyavudde tetulina kye tuwulirayo kyakozeeyo kubanga gye yava singa batugamba nti omuntu oyo yakola kino twandigee nti neena ajja kusobola President Robert Kyagulanyi ayita wano ng'agenda ewuwe tumulaba ayitawo naye era njagala bw'aba ng'anaabaako ku TV awulire tetuli bamativu n'akatono ku kaadi gye yagabye tetuli bamativu kaadi eyo twadde tujagaliza ku baana babiri kwe yandironze omu kubanga omu omubaka wa Ssegirinya amanye embeera y'abantu aba wansi naye ono ye eyiye ya waggulu era ya mu ofiisi maama mbadde manyi mwetaaga bayivu ate obuyivu tunaalya buyivu bameka abayize nga tebatuyamba bameka abeesimbyewo n'ababaddeko beemupi nga bayivu nga tebatuyamba baatugambanga nti Ssegirinya teyasoma era n'agenda teyasoma nnyo kwekana nabali abaaliko naye ate abadde alina obusobozi ng'asobola otuyamba ng'amanyi omuntu wa wansi kati nze ndi wano kawooteri kange ku muceere Ssegirinya yayitanga wano n'agamba maama kwatayo ekyebiri naye kati oli anaaba mu ofiisi ze makooti anaayita ddi eno ampeeyo ekyebibiri nze ngenda na muntu wa wansi ekitegeeza wajja nga tajjidde ku kibiina mujjamuwa tujjamuwa era ddala 100 ku 100 Darius Media tukyali ku ground mama olondera mu Kawempe nondera mu Kawempe kakati awo ndowooza ye matalinga
gamba president w'ekigambo kimu kuba kati wagire NUP mugambe amuweerezeyo obubaka. Obubaka bwe nandimuweereza aleme nnyo okwesiba ku bantu abavudde gye bavudde ne bajja ne bayingira mu kintu kyaffe abo bagenda otwonoonera ddala ne bayingira mu kintu twagala abakibaddemu abamanyi bwe kitambula be twetaagira ddala naye okuva obuvi eriye n'aleeta awo pulezidenti ekyo ekirowoozo nkiwakanyiza ddala. Kale mama bagamba baweereza abantu ku ground tolina muntu gwe walabako yajja wano? Siina gwe nalabako. Darius Media mama neyanziza nnyo. Alright, Darius Media ku ground twatuuse ku ground nabagambye tuli Kawempe abali ku internet abakuba kerere nabajjukiza akantu aka tetugenda bawuliriza nze kale nzikiriza n'enzikiriziganya yammwe oba n'endowooza yammwe abali ku internet naye sibakkiririzaamu nnyo nze ntuuka nnyo ku ground nfune ekintu ky'abalonzi endowooza y'abalonzi kuba kati obalaba bano bonna bawambalira Kawempe kati obululu bwawe bubala naye abali ku internet obululu bwamwe tebukola ki tebubala mujje baleko basebu wano tuli mu gundi ya muli basuubuzi ba mmotoka basajja batunzi ba mmotoka soka tugenda basajja babitiibwa era gwolaba wano endowooza yate matalinga nnyo kale wadde omuntu fenafena omuntu akaluuka bala kimu naye kale sijja kgenda yeeyo. Darius Media kugula mujje baleko sebu amanya n'eddoboozi owagira kibiina ki? Ekibiina kyempagira Nuupu. Oli wa Nuupu? Kakati ensonga eriwo nina ababaka bano nina Farida wa NRM nina Kalifaganaga Mukiibi Sadati wa FDC kyemanya Bakawempe mwali bawagizi ba FDC mu kusooka ngeri yupite nabakojja tulina omukulu Nalukoola ekibiina kyamwe gwe kyawadde kaadi waliyo n'omuntu omulala akyaliko question mark gwebayita Alex Wemba kuba ojja ku ground olaba nti biralamu omusajja amaanyi agakola ki agalina kakati njagala kubuuza endowooza saagala yange evudde mu nze yasimbadde nkuwulira byensanze eyo tugende maaso gwotubuulire nti ekibiina kikyakoze mwakiziganya nakyo mwena temwakiziganya nakyo olw'ensonga nti Luwemba oyo Luswa abadde nnyo ku ground ng'era gwe tumanyi gwe tulaba ng'ate atambula n'abantu buli wamu atambula agenda buli wamu ng'agenda naye Nalukoola sijja kulimba simukubanko naliiso simumanyi ne tumumanyi ekibiina musazewo kirya mu lukwe sikukirya mu lukwe abantu bagala muntu anakolera bantu ate tebakulya mu kibiina kukirya mu lukwe ng'era muntu w'abantu kati bw'ona ng'amba nti nno nti oli wabitiibwa simanya yasoma nnyo najja mu myala nagogola emyala era agenda kuba mu motoka ze nga bwomanyi namulabyeko wano ng'ayitawo yabadde mu Kawempe mwagiwaddeyo omuntu ow'ebitiibwa abo abayitako obuyinziro n'okuba amajjamu tubeetaaga twagala muntu ng'alinga Seggirinya omuntu anaakolera abantu nekibwa myala n'ayingira mu myala Nalukoola mwamulabyeko eno yazzeeko eno Nalukoola twamulabyeko wali nga bamugwa mu katale bamugobaganya kwa tumumanyi zinanakola simumanyi tegeera awo Nuupu yakoze ki yakoze mwensoba awo yakodde omuntu asobola kutuuka ku muntu wa wansi n'asobola okukolera abantu ng'alinga Seggirinya gasigwa ssente si lwaki nabanga asobola okukola ki okukolera abantu Kawempe tetundwa kakati kyembuuza senga akeera ku makya Alex kuba yagambye ku Mande ayinza okulangirira ekiddako n'awanika ebipande oyo gwe tujja kubeera emabega we ffe tumuwagira ku 10 tujja kubeera emabega we kuba twaga omuntu wa wansi anaakola ki anaasa kujja ku gulawundi akugula emyala abuuka emyala nga tukola ki ng'ali naffe ate omuyivu agenda eri okubalwanyirira ate n'abaayo kasana afuna akalulu ajja kudda mu ofiisi zaabwe eri ate kulabika. Darius Media ku ground sebo gye baleko endowooza ematalingira ddala abami wano kyebogedde okiwulidde bulungi ozikiriziganya nabo era nange endowooza yawe gyeyendako kubanga toyinza kgenda namuntu banabibagira mu kintu ezikka nagenda n'amanya dy ebifo eri mu kisenyi basiga abantu amaziga batwala bafiirwa nga twagala omuntu amanyi buli kitundu nga bwe kanyomera atuukawo kutegedde. Darius Media ku ground abasajja bembadde nabo basuubuzi ba mmotoka mukama waffe munnamawulire bw'otulabira ku Luwemba
asobola okutula ne pulezidenti w'ekibiina ne babaako ensonga ze badisikaasi nga bo nga babiri nga tebinnayonooneka tulaba engeri gye tufunzaamu ekintu kino Kawempe yaffe okugisigaza. Maama gye baleko ogamba oti obulamu bulungi mpozi mmwe obadde oddawa? Madde ninawe ndagakaawo ngenda kunoonyeza mwana ssomero. Tuli sayidi ki wano? Tuli Kawempe? Tuli mu Kawempe. Okay. Kakati ebya Kawempe mwabitute mukyasooka kankujje mu kkubo. Sooka ove mu kkubo. Okulonda eno kubindabinda. Kubindabinda naye nze nina ekintu ekitansanyusiza nga nze omuntu. Ekyaki? Ekya kaadi? Ekya kaadi. Kuba tulina omuntu waffe gwe twali twagala Alex. Alex atubeereddewo nga Ssegirinya olwedde nga mulwadde. Nze nzijukira olunaku lumu nali nina omukyala nga yakajja ku kitundu ng'agamba atamanyi ddwaliro. Nze ne mugamba tolina ssente siina kyakukolera wabula tugende ku ddwaliro lya Ssegirinya. N'ebiseera ebyo nga Ssegirinya nga ali mu kkomera. Naye nagenda otutuukayo nasangayo Alex. Alex ye yatwaniriza yatuwa kale yatukobe bagamba abasawo bakole ki batukoleko kuba nabanyonnyola tewali ssente. Omukyala mupya ku kitundu ate tayina ssente musuza ate nga alina olubuto. Bambi n'atubeererawo. Ati ku Manda yizo olangirira ekiddako senga agamba nti ajja kuwa Namunigina onaamubeera mabega? Bulungi nnyo. Ovudde mu kibiina kyo? Sikivuddemu wabula nze nnoonya nkulaakulana. Onoonya nkulaakulana tonoonya kibiina? Kuba ekibiina tukyagala naye ate nabo batukoze mu bubi okukulonda omuntu. Toyinza kuŋŋamba nti omuntu yasiramuse jjo nti ate omugambe genda osaalise ku muzikiti. Kyotegeeza nti wakuba yakava mu DP? Okitegeera. Kubanga toyinza kuŋŋamba nti ate omuntu abadde atubeereddewo mu Kawempe ne bamusuula ebbali. Banaye pulezidenti wange Kyagulanyi kye mugamba omwana gwe bayita Alex ye Luwemba manya nze musinga kumanya lya Alex kubanga nze lwenkuze ndaba embeera gyatubeereddewo mu Kawempe nga Ssegirinya nga mulwadde. Actually bandibadde basasulamu Ssegirinya. Kyebandibadde basinga okusasulamu Ssegirinya okulaga nti ddala kituufu Ssegirinya bakola ki baali bamwagala. Ne batuweera omwana kaadi n'atwala ekintu kye mu maaso kuba olwedde oli teyanywezaamu mbooge mu ntebe n'asibibwa. Mu kusibibwa omwana n'akola ki n'akitwalaganya. Njagala abakawempe basobola okunjulira Kawempe yaffe teri bannange Kawempe kyankola kiunga nyumba ku nyumba. Mama gye bali badde nsaba kwogerako naawe. Owangalya mu Kawempe? Ndi mwami wange mu Kawempe era amanyi mwami. Mama ali mu kukola tewali buzibu sijijjaako. Mama badde nsaba kwogerako naawe. Okay. Kakati kye mbadde mbuuza ina program bagiyita ku ground tutuukira ddala politics bakubiri abantu batubeere ku mativi ne babateeseza ate Kawempe badde balina leetu ate Kawempe badde balina kola bwe bati ne bwe bati kati ffe tutuukira ddala ku ground etegere kuba kati mwe mu matali nga gwe Kalungu olaba nga bw'oli awo oli Kalulu Kalamba naye oli atudde mu ntebe ateeseza Kawempe nga sinawe Kawempe. Kakati maama badde nsaba otubuulire ebyavudde owagira kibiina ki nga sinabakubuuza kuba oba tuwagira eniyo pipasi kyalina kye oli muwagizi w'eniyo ebyavudde wabisanyukidde? Tesabisanyukidde twanyiize nnyo olw'ensonga nti omuntu batuleetedde tetuli mwenkanya naye. Olwaki omuntu yakava mu DP kabanga Katoro nga Ssegirinya omubaka waffe afudde ate ne bamuweerawo kaadi nedda baluwadde omwana ono Alex Luwemba kuba abadde nnyo naye Ssegirinya tabudde nnyo naye tetumanyi yandikoze Ssegirinya bye yatukolera. Ne maama nga mwesibye nnyo ku kya DP kyokukolera ate wanaaba nga wakukolera tasobola tukolera ebigenda mu maaso. Badde nsaba otubuulire weki kyewadde osuubira.
kinate nsuubira omwana wa Alex bamuweeyo chance bane bamuwadde emyezi gino gyokka n'agikola n'akolaki netulaba byakoze ekibyakoze. Alright, News Media ku ground kakati wajjanga independent genda kamwe ekitegeeza kati ekibiina mamuliwe ekibiina mba mufudde mu ndowooza yange fuddemu ekibiina nkyagala nnyo naye omwana ono engeri gyebaganya omuwa kaadi naye agambe kajja independent ninokamwokwera gwe nali mpagire. Alright mama kankuleke omwana azukuse n'obuzuuku oba muzuukusiza mukwogera era nga tamanyi nti waliwo nakatundu kebayita ebisazooni mukawembe nga takamanyi sigambye nti mubi naye abadde abulamu okubeera omuntu w'abantu eddala paka tebikyali kugamba nti ogenza okudde mu paliamenti ogenza ofunye akasente oguza emmotoka ey'ebbeeyi omusajja oli omugenzi Segirinya twatulako naye ndoozera mu karestaurant kano kekamu kano wano yajja nga anoonya akalungi tula naye yali musajja wa ssente nnyo nga ffe bwe tuli naye yasobola otugulira eyo mu kasoda n'abannange era bazimbira emyalo egyo bana tutambule mu bizibu byemusanze abakyala bamu bali batya erukiza abantu therefore nandowoozeza nti NUP obutasibwa kalulu kaayo kadi yayo atiwadde omuntu asaala ku ground n'abantu si kuvaayo nti oba si muyivu nnyo wabula asobola okutuusa ensonga z'abantu eri abakulu ba NUP mu kitundu ekyo natumatazerose naye otunulira mwami oyo Nalukoola is a lawyer, is a counsel, that is good, he is well educated, but still abulamu ekyokujja okumanyagana n'abantu b'omu kitundu kyagenda okutwala n'abantu naleetaaze nnyo mwami Nalukoola oyo ajja ku ssaawa esembayo anoonye akalulu amanye n'abantu ebintu byonna byetagamu obudde biba byetagamu obudde abantu abo badde obayitamu wadde tolina kyeweesaaga abantu abo badde nga ojja nobayambako nobalwanirira wadde tolina kyeweesaaga kale nze nalabanga omwami Segirinya n'omulenzi gwe yatambulanga naye nsoza Alex Lwemba abeerako n'ababodaboda n'akolako nabo n'abeerako mu masomero n'alongoosa kasatu natambula naye newankubadde si mulimu kwenkana Nalukoola opinion vote yange singa kubateekawo babiri sijja kuvootinga kalulu basing on technical know-how based on technical know-how yakusinziira nti omuntu asoja ensonga yonna agitwala kulebeera tekwetaaga nnyo nga bulaba nti gavumenti nnyo abantu ba luzungu nnyo kubanga ffe bagenda okukikira oluzungu tetutegeera ate nga ffe majority we are the majority in the community twagala abantu banatuukirira abantu ajja atambule tumugaa mwalo ogwo obulabe wano olabyo ekubo lyaffe nolabye wano abitwale waggulu kulemezaabuuza bakama basataba nze sebera ddala nveeko werira akamereko kuba nokola kawezi senga Alex Lwemba avaayo n'ekiteeso kye ku maanyi n'agamba nti ekijja kijje nyingiddewo definitely abagenda kutola kinene nnyo ku Nalukoola kubanga kati Alex osinzira mu kyebando kisalosalo kyebando kuisa kyebando omusooba ye mwana gutumanyi ayinza okwawula akalulu ka Nalukoola oba olyawo ate aliko n'ekintu ekirala nti omwana ono product y'omubiri Segirinya yatambula nnyo naye n'abeera ku ambulance n'alaba abalwadde n'akola toyinza kuleeta muntu abadde eyo mu byamateeka compare him, you can compare him with this young man. This young man is very active on ground. Thank you so much.